Yesu mulungi atulaba wewe nnyo okubanga atukyagenda mu maaso okusubscribinga ku YouTube channel ya Feno Big Brother Uganda. Twakusuubiza tugenda kubanga ate tukuteesako ebintu bingi nnyo era ng'ebingi ebyo mulimu interview z'abayimbi, mulimu olugambo olukwata ku bayimbi, mulimu lifestyle, byonna ebikwata ku bulamu bwa star oba bwa celebrity bonna muganda wange. Olunaku olwaleero tulina omukisa gw'amaanyi okubanga tugatiddwako era omuyimbi omulungi ennyo ddala bw'agenda okubanga ate nkwanjulira mu maaso awo naye nga amanya yenze sula flexible kubizako ekintu kimu kyokka tugenda mu maaso okubanga ate osubscribinga ku YouTube channel yaffe buli kimu kitambulire ddala. Olunaku olwaleero n'essanyu lingi nnyo. Nina omusajja owakabi ennyo katumulabira mu migundi mu mitendera giringa 8 so olunaku olwaleero ebintu byagenda okubanga ate atunyonyola taata mpaniza okulaba sijja kubuuza amannya obula sooka obuze ku bantu kubanga gwensi wagikuba abatulaba amabuuzaako amanya n'eddoboozi ne face Young Mulo Badman Gadget Rubega Kasimu sijaddire kayo kubanga ali erikola ki Rubega Kasimu salamu alaykum. Alaykum salam ngeri ngate ndi mugunna sijadditu kale ndozangira ko sanyo Young Mulo Rubega Kasimu Rubega Kasimu esewo Rubega Kasimu yani oba Young Mulo yani Young Mulo ndi musajja muyimbi nazaalibwa Nakimbugwe zaala ne Rubega Kasimu e Masaka Kitovu naye nga ndi dancehall artist award winning era kyemanyi nawe omanyi you know. Yes, that is Young Mulo. Young Mulo mbufunze ajja ati okubeera Young Mulo era abantu okumutegeera nti kati ono ye Young Mulo era Young Mulo kitegeeza ki Young Mulo linnya nga naye woolina erya flexible nti owulira nti you can flex kakati nze nange erya Yanga saali etuuma n'erya Mulo nali inspired by so many names kubanga Mulo livaamu amanya mangi abasinga bazitwala nga sente Mulo abasinga Mulo nsobola okulikozesa munnono nti mulowooza kubanga ebiseera ebisinga nze ndi musajja mulowooza nyumirwa nnyo okutuula n'endowooza ku kintu ekigenda mu maaso so erinnya lya mulowooza eryo nali ndyagala nnyo okuva buto kati ate natemateme ne ngamba kanzanyire wano ku Mulo but then ng'ate abantu bo balabanga Mulo me I'm talking about the money you know but it wasn't money which inspired me just lyali linnya liri kuva eri mu bukulu bwalyo yeah man Mulo mulowooza ndowooza nnyo you know what it is yes nekumira nnyo mu kulowooza kati erya Yanga mukubeera ne bakamiri abo baali bandabanga omwana eva nga lebampita Yanga Yanga nelinkalirako masina bwe ndikola ki bwe nditeekawe naye nga gye bujja ngenda kulijjawo tugende oba ku Old Mulo oba ku Machiwa Mulo oba ku King Mulo Young Mulo ebiseera ebisinga tubeera n'amannya gano tugafunamu ebintu bingi nnyo oba ne gatufiiriza ebintu bingi nnyo oba otunatunulamu erinnya Young Mulo biki oba oli byoyinza okunokolayo nti erinnya Young Mulo lindeetedde bino oba linfiiriza bino of course nze mwennyini kati sikyali Rubega Kasimu erya Rubega Kasimu bijja luvannyuma nga ndi n'abantu ng'ayagala kumanya binkwatako mu bifo byanjawulo ng'ebyo nti beetaaga your real information naye erya Young Mulo kati ye ID yange you understand nti buli wempita kati ye ndagamuntu yange ye Young Mulo so Young Mulo ya changing obulamu bwa Rubega Kasimu you know so nkitwala nti Young Mulo mweyagaliddemu bweyagalizi nga nze kubanga nze manyi Rubega Kasimu kyeyayitamu so Young Mulo abadde different abadde wakabi ye yeyagadde kubanga Rubega Kasimu ate yatoba nnyo boy oli musajja musiraamu mpati kyo yeah man Rubega Kasimu ye yatoba nnyo to an extent nti oli bwamumpita nekanganamu nti ndabaani agamba kati waliyo ate n'erya baby mmwe temulimanyi eryo lyalinga lyeyo lyaffe ku street nga lebampita kuva buto baby you know but Young Mulo yatekinga over kubanga Young Mulo yajjanga sikulinya just only the name but it's business ensi ezenjawulo nga obudde mu Uganda yaffe nga bamanyi Young Mulo bo tebamanyi bino birala so kati nafuuka Young Mulo era kati
mpulira waliyo n'abeeyita young mulo kati. So ndabira ddala nga kyafuuka kati kigazi, so which is okay. Ebiseera bisinga abantu bakutaba bakulaba ng'omwana wa ghetto olw'endabikayo olw'abantu b'otambula nabo olw'enneeyisaayo gwe nga ggwe yanga mulo okubeera nti oli mwana wa ghetto yes tujja kukimenyamu kituufu kati ghetto ekyuse era balaba nga abageto balaba nga abatalina mugaso naye kati bakyasinga omugaso mu ggwanga lyattu lino oba oli awo ne mu nsi endala zonna bantu balowooza nti abaana ba ghetto tebasoma yanga mulo wasomako okusoma kuno boy bwe bawulirizaako kubasudde alina ebintu byatugamba nga nze lwaki ndeese basudde nti teyali musajja mugezi nnyo naye yali muyimbi nga nze so nsobola ki example nzigidde mangu yatugamba nga nti okusoma kwandibadde kulungi n'okunonamu okumanya oluzungu n'okuyiga okubala understand kakati okusoma kukulu nnyo nti kuyigiriza ebintu bingi nnyo mu bantu byabadde tebamanyi bye bayiga naye mulimu abantu abatalina kusoma bintu bye bakola nga byo teyeetaaga kuba nti abisomye. You understand? Kakati nasomako nange era ndi musanyufu nti nayigayo oluzungu n'okubala nga basudde bwe yatulagira. You understand? So sikutwala nze nga nsonga okusinziira ku bulamu bwe tulivinga nga ffe nga bw'ogambye nti ffe ba ghetto youth. You understand? Kubanga nze kati obulamu bwonna mbulabye zero from zero nga bw'ogamba nti omuntu n'obeera nga you have nothing obulamu nali mbulabyeko kitegeera ekyo so mbuvuddemu nga sikozesezza nti kubanga nasoma nnyo so okusoma is not my si inspiration yange nnyo seera sikwegomba nnyo kitegeera kubanga nze nwanye nga ate saabirya nnyo ate kati nina nayagala okubeera nze ate nga saakozeseza ssomero eryo ate era nga nina n'abali mu ssomero ate gye bantwala nze ne bakubira nze enduulu so tuwola ne neebuuzaamu nga nze ne ŋŋamba so how come ate nze ate abirya nnyo ate ku ssomero wano wenkubisiza abantu enduulu sigamba nti si kulungi kyekiri kyegambye nti tuyina bye tukuyigamu era omuntu alina byakuyigamu buli omu paati gy'alina okuzannya mu nsi muno yeekuleetera okuba nti olina okusoma paati gy'onaazannya. You understand? Kati bwe kiba kyetaagisa kubanga okusoma tekuggwaayo bwe kiba kineetaagisa eyo maaso nti nno mbeeko bye neetaaga okwongera okuyiga nga bya ssomero nsobola okukakkana n'embisoma kubanga okusoma tekuliiko time naye nze kyemmanyi nti nasoma n'enjiga bye nalina okuyiga okutambuza obulamu so okusoma nkitwalira ddala nti nze lumu nasooka nentunulamu neŋŋamba naye singa obanga olina omwana gw'ozadde n'ogamba n'owemuwerera mpaka Makerere kuba katulina bakyali baffe bangi nnyo abali ku universities naye wali otuddemu n'okuba tooki n'obala sente z'obawakamuteekamu okuva mu nasale n'okuba mu tooki ezo sente n'ogamba nti toto ya school fees zokka nga tikuli ku birala ziba mpitirivu. You understand? Nti bwebanga badde account nga abazungu bakola nagamba nti nziguddewo omwana account yange egendengako sente nti bwe kuba kuteekako sente ziyambe kala omwana w'oyo maaso kyoba omukoledde mu future tokimanyi naye oyimu kiri nti nno olina omusomesa n'ebintu abaana bali ku ssomero basoma ebiyenje ebituyamba kimbukulu wano. You understand? Abaana bali ku ssomero basoma simanyi biki basoma bali mu kusoma bisimanyi Canadian Pulilizi biri mu kutuyamba kiboyi kusaawa zino kitegeera okiraba nti nno kulimu ko westing obudde yadde kwa kabi naye kulina mukera ku westing obudde n'amajja mangi kyewandikoleddemu omwana w'ekintu abaana b'abazungu bakolera za account natandika omusevingira bw'ati okola ne wayitawo emyaka nga 9 oba 15 ng'omwana olwedde mugagga ekitegeera ekyekintu neffe nga tubale tuzimalira kumukubwako bye tumusomesa ate ne tumaliriza nga ogenda namunoonyeza omulimu kuba Uganda bwe tuli tugamba nti oluve Makerere oba wiva university nti oba omaze baba batikidde bangi era mbawulira naye
ogenda balaba nga ate emirimu bagisaba ffe mu street bali mu kujja batugenze nasoma bino gwe tobimanyi so nkanguyambeko wano naye ngaera agalira gwoba omusasula ate so kyengezako okulaga nti tolina kwekubirako nnyo nti ngaekintu ekikulu nti omwana wange tasomye no. If you can afford to do something for your kid, just be proud of that. Kitegeera Yes, omulungi atulaba wewe nnyo kubanga ate okyagenda mu maaso okusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Tuli mu mboozi y'omuyimbi Lubega Kasimu abangi gwe mumanyi nga Yanga Mulo. Bingi nnyo byatubuulira, bingi nnyo birukyamumanyako ate birungi okuzaama. Bwe tumuliddemukko katono tubadde tuli ku mboozi y'okusoma kwe ajja atunnyonnyola naye nga nasoma mpaka mu senior 3 nga wasoma mpaka mu senior 3 naye natuuka waawo naye ndaba nga boy nina okubaako kati kyenjiya buno obudde obusigadde ne nga no ate kale ne mukadde wange yali afudde nga sina opportunity bulungi naye nze saakitwalanga butaba n'opportunity nakitwala ng'omukisa gamba okay ebyokusoma biwedde I have to do something else now n'okutandika okuyiya ekintu kyenkola sinti olw'okuba byensomye kubanga era bw'otuukira mu senior 3 oba tolina kye waasomye kituufu oba tobalibwa nakubalibwa kubanga baba balibwa ng'owa P7 you understand oba tolina kye waayize naye ne ŋŋamba no kambeeko ekintu kye neeyigiriza kubanga tosobola kuŋŋamba nti w'otuukiranga mu senior 3 nti baba bakuyigiriza okuyimba mu ssomero okitegeera ekintu ekyo naye nagamba kaŋŋende mu switi kati mbeeko ekintu kyenjiya nkole tondewo n'emikono gyange ndabe oba na mutwe gwange njiye ekintu kyensobola okufunamu. Uganda eno Yanga Mulo ogiyiseemu otya okuba nti oli sereebu oli muzadde ate oli munnaggeto ebintu ebikalubiriza nnyo abantu. Boyi wange omanyi ghetto kyeki? Ghetto ye muntu owa wansi asookerwako. Ghetto ye muntu owa wansi kakati kankikugireyo kati ye ghetto ye muntu omwavu ekitegede ye muntu owa wansi sikyo ye muntu omwavu nti ghetto ye muntu atalina kwaffordinga bintu byandyagadde kwetuusaako mu time oba ebintu byandyagadde abatasobola betuusaako mu budde kakati ghetto tesobola kuvaawo boyi ne bwenkola ntya ne bwe kati ffe wano mu Uganda ffe ebitundu biringa 2% oba 3% ebyo bayita nti kati eyo si ghetto mu Uganda eringa just 3% just ekyebifo ebisigadde ghetto neffe gye tulowooza mbu tuzimbye musimanyi bannaye bakyali bazimba bulungi bazimbye ebizimbe mu nsambya yonna ghetto you understand katuyina American Embassy olaba weeryawo twandigambye nti embassy tesobola kubeeramu nga weeri naye awo eyo ghetto you understand so kati ghetto tokyalina bwojawula na bulamu bwaffe kubanga ghetto be bantu abaliyala betutambuliramu ye system etambulira kitegeera nti tosobola kukijjawo kubanga system set up kuva waggulu okuvira ddala nga abazungu bawamba wano batondawo ekyo nti omugagga n'omwavu kati tekisobola kuvaawo okitegeera oba tutya okitegeera just tugenda kukyusaamu system oba gwe oba obadde oli mugezi naawe neweekyusaamu obulamu bwe just tukyusaamu bulamu bwaffe nga Mungu bwakuwa nti akuwadde hiti n'okuba n'ofuna sente n'ozimba ennyumba yo n'ogira oba tovudde mu ghetto olwo owangalira mu bulamu obwo but obeera wa mu ghetto kati ghetto sigivangamu tekitegeeza mbu olwokuba nakuba engoma nengula amamotoka netandika okubeera bwe nti nze ndi wa ghetto boy kati mmanyi from zero you understand. Yanga Mulo batugamba abaana ba ghetto tebawasa gwobaddewo otya nga abaana ba ghetto tebawasa lwaki Kibanda teyakuba mbaga si wa mu ghetto Kibanda yekka abasajja bonna bonna bakoze embaga abasajja abavudde mu ghetto tekirina firimu kakati bro ekintu kyokuwasa ani akifunamu ku nze naawe bwembanga nze mpasiza nze munamawulire nyinza okifunamu naye ate tekimpangalirako naye ate gwasinga okifunamu gwe wasiza omuntu gwoyagala nze nkifunamu kitegeeza kikolera nze ekitegeera kakati ekyo ekintu kyokuwasa just kintu kiri promoted nga bwewandigamba nti nkirabira ku bunnange nenkyegomba nti oli bw'aba akikoze nange nekikola tekirina kyekikwongerako nga gwe
flexible n'ogamba nti kati tewawasizza ogezza emikono kiri just eringa bw'ogamba nti kintu eringa bw'ogamba nti bannange birthday party ekitegeera n'ogikuza kubanga n'omwaka ogujja era osobola kuddamu n'okola kino okolera birthday yo embaga si kye kintu kyolina okukulembeza gwe yuti kyengezaako okujjirayo gwenga gwe akyalina n'okunoonya byolina okuteekerawo omuntu oba n'abantu bo si kye kintu kyobandisanye okubanga kyosinga olowoozaako nti yanga mulowasa ddi okitegeera kubanga nze kakati boyi wange kyogamba naawe wawasizza kati nja kuwasa kikakatako nange kinkakatako naye mu tayimu yakyo ejja kutuuka you understand naye kati tekisobola kutandika kunzibikira nakunnemesa bennandibadde ntuukiriza tikubanga embaga era sibeeraawo nga entadde ku pressure tibanange sinakola mbaga olwokuba John yagikoze nkitwalanga bwandikola birthday party nogamba nti kubanga n'omwaka ogujja ejja kudda oshegera nti nno era n'embaga mugikola ne wayitawo emyaka nagamba era hani tukuze obufumbo emyaka giyiseewo 10 kitegera obufumbo wabukuza na mikolo era mukolo gwegumu gwembaga yanga mulo emboozi yo mpanvu abayimbi betandidde nnyo ebyobufuzi music agudde akatale abayimbi babaguze music agudde akatale abayimbi kati babaguze babasubulanga mwanyi gwenga gw'omuyimbi towulira muli eri obulumi nkyabali banno babaguze ku muwendo ogwa wansi oba ogwa waggulu kankubuuse kyo kiri kye nagambye nti nno geto sobola gijjawo oshegera tusagimalawo nti nno abo abali gwe boolabanga bebaguze kiri supposed to be like that kiri supposed kubeera bwe kityo era nze tekirina kyekinkosa nti kubanga gundi bamuwadde sente yeyazifunye yakola bintu bye nze nange nina okusigala mu lutalo lwange lwansonga nina nange ebiruubirwa byange nga yangmulo ningamba banange I would love to see a new Uganda nandyagadde okulaba ku Uganda efugibwa pulezidenti omulala nandyagadde okulaba ku Uganda era pulezidenti omuto nandyagadde okulaba ku ebintu byenjawulo mu Uganda tulabye ebintu bye bimu emyaka mingi you understand kati bwe mba nze naggolo yange eyo nenkulabanga gwe ate eggolo yo just to get ezo sente only nti bakuwadde mmeka bukadde bina only oba bukadde 10 only era only nti tomazeewo kitegeeza naye mwenyini gyezitutte ogenda kugula ebintu bakutema omusolo era zimale zikola naye nga gwe ng'omuntu gwe tolina kyokyuseeko nti omese omukono ogwokusatu no tusigala tuli be bamu era ebyo ebintu tebitudefininga ti oli alina bingi ono talina mwetanidde nnyo ebyobufuzi abayimbi tetwetanidde byabufuzi ebyobufuzi music ye yalina okubitaasa kubanga ebyobufuzi byali bifudde music ye yalina okubitaasa kubanga music alimu amazima nti omuyimbi atula mu studio n'ayimba ekintu kye nga tewali yamuwadde magezi naye ne mukyagala mazima nti ayogedde amazima gaayi you understand and you love it so abayimbi balina okutaasa politics wa Uganda kuba abadde ali fake so abayimbi balina okuyitira ku mazima era yali abasinga okukozesa amazima mu kuyimba ye yabasinga okukiikirira naye nga kyabayimbi bonna si kyawonne muyimbi omwoyo gwolaba batuntumula no kyabonna just abayimba n'abalala balowoozezza bulowooza nti kana akatono ke bafuna nti kabamala naye nga kyabonna era ne bamala babeera wamu ne munnaabwe babeera ate bamaanyi nnyo babeera strong kifukana kyamaanyi nnyo more than how is it now Bobi Wine mukwano gwo yaman era mubadde mu nebbanga ddene akuneshyalinze muyimbyeko mwenna mulidde ku kikomando mwenna mumbeere kati mutuli geto ekyuse kati abantu tekyuse boy geto tekyuse kyankugamba sagala oddemu nakukigamba gwe nti geto ekyuse no geto yeri eyo just gwe wabulamu buntu nti ewo oli yajja nazimba wakayumba naye tajjewo geto kubanga abantu musigala nga abamuddiridde era bwe bulamu bwe butambula bwe bugenda maaso so geto tevaawo just oli aba nti afunyemuko kayala naye era naye era abatajjewo geto lwa nsonga asigala nga byalya bye bimu n'abantu abo byakozesa so geto tuso agimalawo
lwaki omuntu wava mu ghetto abantu bamwettanira nnyo balabanga omununuzi waabwe for instance nga Bobi Wine. Yes, example yakulabirako nti omuntu avudde mu ghetto byebyaddala nti ye 90% abantu obulamu bwe bayitamu mu Uganda abantu ba bulijjo nti abantu ba bulijjo bayita mu bulamu ki nti bonna abasinga bazaalibwa mu mbeera bweti bakolebwa bino bigenda mu maaso omwana akula ku bugubi school fees tewatera kubeera nti abantu bonna bayitamu eyo embeera 90% ya Uganda abantu bayitamu eyo mbeera kati benyumiriza nnyo omuntu ayisemu eyo embeera ng'alagawo change kitegeera era balaba nga oli wakabi nnyo kubanga eno embeera kyekyo ekikundabisa gwe nga nze owakabi kulaba nga omanyi nti nno ndi muyaaye oba ogamba oyo muyaaye naye ng'ate olaba ndi road olaba nakolamu kitegeera n'ogamba mwana omukyaliba naye kyakabi kikusanyusa kati Bobi Wine akoze ebintu omuntu avudde mu ghetto taba tabisuubirwa kubanga kiba kyetagisa ne bagamba nti oyo gayi gwe mulaba nanyina ebyo ebintu taata we yooli taata we yaleka akoze ebiri naye kakati gwe njagala ojja ombuuze nti nno ekizimbe kya taata wa Bobi Wine wane site waliwo kyomanyi kitegeera kikulaga nti musajja wa ghetto y'obulamu bwayitiddemu ne gye yava okulagawo eyo change gy'akoze ki-inspiringa bangi so balina kumwagala nze siri surprised. Kubanga yava mu ghetto ate gambye 90% tuli ba ghetto. Tosuubiramu nti eggwanga lino kiseera kigenda kutuuka nga ghetto etekinze over. Kyekiri kye nagambye nti kati ghetto bwe takinga over kikyebeekoze nti tuba tugenda kuzimbulawo ebizimbe tuzeewo zi ghetto zokka. Tusigala nga iffe ba ghetto yuti abakyusa just obulamu. Tugenda ku kirala. You understand? Nitweterezaamu netwenyiriza nja tutandika okwefuula mbu tuli ba boss naye nga yeffe bali abayita ku mweri zero okugetinga to another step. Singa munageta akera ku makya n'alinyisibwa eddaala katugeza afuusa omukulembeze w'eggwanga anaasigala embeera nga weebadde weeneeba oba just no kankubuuse embeera kati gwe gy'otamanyi gy'oyogerako lwa nsonga nti ye akyuka mu buli embeera emwetaagisa okubeeramu ye ghetto youth abeera gw'ogamba nti leero tewali mmere n'amanya nsurvivinze etya n'agamba no kampowe olw'olumu saakufa okitegeera n'apowa nga talidde n'ayitamu eyo embeera olwo olunaku luba luyise nga tulinda lulala okitegeera naye gwe ng'ate eyamanyira okulya ddeire olaba nga bw'otali oyinza n'okufa ekiro ekyo naye ng'ate yayinamu eriro es'okuyitamu embeera n'agamba no ne bwe siri olw'olumu sijja kukutuka ekitegeera ekyo boyi naye gwe ng'ate olw'okuba olya bunaku otya ogamba ne luyitawo nga siridde nyinza n'okufiira mbuliri so ghetto youth aba asobola okudominatinga buli mbeera kitegeera y'ensonga lwaki bw'atuuse mba politician ababadde bamulaba ng'omuyaayi era adominatinze embeera yaabwe n'okubasinga okitegedde nti asobola okuzanyisa buli mbeera kubanga yayita mu buli mbeera era tasobola era gyagenda okukulembera ensi yaffe lwa nsonga nti that is kyekyo ekiriwo obukakafu obujjawa si buka kati gwe obukakafu oba bw'otamanyi engeri bw'oba obwogera kubanga kakati gwe lwaki omumbuuzaako okuva etwatudde wano akyusiza obulamu yes kubanga kiri kyegambye nti Uganda eri 80% banaggeto 80% kati 80% eyo eyagala omukulembeze waayo eyo 80% eyagala teekawo owaayo ensonga lwakigamba ate nga 20% eba tesobola kuwangula 80 so that's why nkugamba nti ekyo kyekiriwo tikikyadda mabega tikikyabukutaabukuta it is what is happening. Kale nga tumaliriza ensonga zino kubanga ensonga nyingi nnyo ebiseera bisinga kati nga mu abayimbi abantu babalabira mu mitendera mingi egiwerako alaba yanga muno alaba serebu we obulamu bw'okumaintaininga ng'oli muyimbi si bwe bwangu okukera ku makya lwaki abayimbi ba Uganda ebiseera ebisinga akuba ayimba n'atutumuka nnyo n'ekiseera ne kituuka nga nasangibwa nga oba oli atalina wadde 10 obulamu nga bubi naye ng'ate yaliko owakabi mbeera kyereeta ekyo bayimbi beejalaga nnyo oba jasi abantu bano muyimbi eyo batalina ssente
sagala ogambe nti omuyimbi wanjawulo okugwe katulina njawulo kiboyi bondaba buyinza okuba oli osereebu kinjawulako kikugwe kinjawula kikugwe tuze bulijjo mu buntu naate bwe tuyita mu bantu wano bwe tukiikirira tetuba kyekimu gambye mu buntu kikyetwawula kikyokozesa kyesitakozesa mu buntu oyagala kugamba nti gwe olwokuba mu nze ndi serebu nze sinywa amazzi gwe ng'ogwoganywa oshegera nti tetulina kitwawula boyi tusigala nga ffenna tuli muntu era ebyokuba nti nooyo era obulamu obwa boda bwayitamu obulamu bwoyitamu gwe presenta wa radio n'omuyimbi bwayitamu saagala gwe weerowooleze nga gwe nti ow'enjawulo ku muyimbi n'omuyimbi naye obulamu bwayitamu naye buli nomo ng'obwo bw'olimu era okumusanga nga yali yayambuka ng'oba ali bwati it is normal kubanga naye bw'oba ovuga emmotoka era oba olinnyalinnya emuyenga noddamu n'okkirira ekibuli you understand nti si buli wamu nti museetwe ensi bwetyo bweri obulamu bwofeesinga bwefeesinga boyi yadde nze era mpagira eri nti ndi muyimbi naye kubanga tuli emmere yemu ffenna tulina okwebaka yadde ekyoba ki tutambulira ku mateeka g'omuntu gegamu okitegeera ekyo ekintu so tetulina kitwawulambu kubanga nze nafuuka serebu nze nafuuka muyimbi abantu kati bampagira banjagala no tulibe kyekimu ndi kyekimu naawe kyova olaba saagala muntu agamba nti politics yegasse ebyokuyimba politics yafuga ensi ebyokuyimba biri mu nsi ebyokuyimba biri bweru wansi kati lwaki ebyokuyimba biba tebiyingira mu politics ngate politics yafuga obulamu nze raba radio presenter munsesa nti bannange tetoyogera ku bya politics kyokka oli mu kwogera abantu bakuwulire eri oshegera kale nga tumaliriza njagala ebigambo nga 3 babina yangamulo beeko ebigambo byowa abalabi baffe abalungi omuntu ali eyo yangamulo akulabidde ebbanga emyaka egisoba mu 10 ayagala abeerenga gwe omutima guli agwagala baka ekigambo ky'omugambo ekizaamu essuubi no sigenda kumuzaamu ssuubi nti oba ekyali ngenda okukola nti kubanga I don't know kikyali focused kukola naye njagala kumwagazisa kukola kintu ekyo kitegeera njagala mwagazisa kukola kintu ekyo lwansonga buli bwe tutunulira ebintu bingi nnyo bye twagala mu bulamu kino nakiri tulema okumanya kiki tulina okubeerako okitegeera naye Mungu bw'aba akuwadde chance n'omanya ekintu ky'olina okukola kyagale kikole kasita oba nga otegedde nti this is what I'm supposed to do abantu babeerawo nga babula nagwa mu kino nagwa mu kiri nezza mu kino nadda mu kiri but Mungu bw'aba akuyambe n'akubaako ekintu kyakulaga ky'osobola okukola naawe ng'olaba okisobola kikole n'okwagala kikole n'omutima omugumu Uganda empya boy ffe tulina omutima gw'amaanyi twagala nnyo ebitambula so that is it mbagala nnyo mwebale kubeerako Young Mulo Badman Gadget mwebale kwebeereramu mulamu bagutegeera kale toyanzege bwe tutambudde tubadde n'omuyimbi Young Mulo Lubega Kasim genda maaso kubanga ate osubscribinga ku YouTube channel yaffe bwe kimu kijja kubanga ate kitambudde ddala nibadde sanyula bingi nnyo okusingana muganda wange tujja kuddamu episode zonna endala tujja boyi